Emboozi ku katambi kano efuuse nnamulanda nga mabeere gambwa ekyawuniikiriza abangi ye musajja akaligebwa emigoba nti kalira emboozi nsosootole okakase nti byamawulire najja tungatunga ng'emiwalme jjajja ne kade kajjampuni okubalagala mu bbwa kiteeberezebwa nti aliko emmotoka y'omu kwe yabadde yeekukuutiriza ng'ebyawunzikidde ng'agireese olubale okunnyonnyolagana nga kulemye wakati w'omugoba wa boda ne nannyini mmotoka era abaabaddewo luno nga luyinda be batuviiridde ku ntono ekyabamazeeko ebyewungula nnyini mmotoka yabadde muyimbi era nga nakinku ddala mu kisaawe ky'okuyimba wano mu Uganda amanyiddwa nga Dr. Chameleone. Enteeseganya nga zikanyi nga bwe nakutegeezezza wano Chameleone ate yasoboddeyo omuggo ng'atandika kuligita musajja mukulu mu ngeri ey'okumugolola ettumba olwo nno n'akakasa nti bulijjo luba lukovvu balugayira ku kyoto bwe lutuuka ku ttale ne luweera ennemba. Oluvannyuma lw'ebyo byonna Chameleone yabaddeko mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire kiyite press conference. Ekigendererwa ky'olukuŋŋaana kwabadde kuttaanya ku nsonga za kivvulu ekiki ekimanyiddwa nga ggwanga mujje ekibindabinda eky'okutimpula owa boda ze zimu ku nsonga ezabadde ku mwanjo. Okwogera kwe ku nsonga eno kwalaze obumu bw'alina n'aba boda era yategeezezza nti talina buzibu nabo era bamu ku mikwano gye. Mu lugero lwe yatugeredde yategeezezza nti ne mu lusero lw'ennyaanya namwo mubaamu envundu ng'ekyokugunjula owa boda yakikoze mu ngeri ya nswera ekwagala yeekugwa kubbwa. Kankuzannyire ku maloboozi ge. Byayogeddwa bingi ne balaga owa boda ne balaga biri naye buli mu mbeera yonna mu buli bizinesi mubeeramu omuntu omu akyafuwaza banne ne mwira soza eza music mwebali oba mwetuli namwe bonna gye mubeera. Omuzungu gw'abalaga nti nnyaanya emu eyo n'ennyaanya zonna. Mayanja family boda gye muli baganda bayo saagezaako ga nti buli baboda mubi naye tulongooseemu mu nkolagana yaffe wakati w'abantu n'ababoda. Nakugambye nti wasobola okubeerawo ennyaanya emu neenoone kutiya namba. Nja kugamba nti ekyo ekibuuzo kyo obuuzizza transport oba obuuzaki generally ababodaboda bakyali bange era kyoba nti teri yavunaana actually baavunaana nnyo yakola ekikolwa ekyo. Nze ni muntu wa bonna muganda wange ndi muntu wa bonna nnyo sisosola bantu. Ago g'owulidde ge maloboozi g'omukulu nkikoze mu ngeri ya lubale w'omulamu tasamirirwa. Nze Jamel Radio Uganda.